Kakalaamu. Omanyi Kakalaamu mugenda ne mwepankira e Kampala. Kakalaamu. Mugenda ne mwepankira e Kampala ne mugamba nti mumanyi okuddugaza emeeza. Ddamu okyogere. Obadde okyalya bino? Badde okyalya kino. Bagamba na kino kijo. Badde okyalya bino. Bagamba na kino kijo. Ne bagamba. Badde ziraba kukwata ku bino. Na bino ebijja. Anti eno gundi starter. Kati ate eno steak. Kati bino olina biryanga byokya ebyo byolaba. Ebyo byolaba. Olina biryanga byokya waliwo ebyokyero okoze omusango ogwa Nnaggomula gwa Sakiririgo. Tebereza abantu bannyonnyole. Tonnaba kwebakako. Obivuddeko? Ne muzeeyi wa Kayobuzidde obu. Abaagala otulaba waliwo embeera ezzeewo. Kino kye bayita omukisa omutagambika. Ntegeera nnyo waliwo kyetegeera. Waliwo kyotegeera? Nze buli ajja nti nno yeekubya kifaananyi. Bagenda tukaabako e Kampala gwe balindeko. Bijimu yaffe ogiraba. Oli Amerika, Keisi, Wisdom mu London, Kakalaamu London. Ate tujooga. Katonda bw'atyo. Saba oli mu kulya mmere. Simanyi sitaata, simanyi miti. Mu mbeera eno njagala okubeera nga embeera ziteekingira musajja waffe. Isima yandibaddewo. N'alaba bino. UK countries yali ayagala ennyo. Ntwaje Dubai ku Burj Khalifa waliwo akayanja akali emabegaawo. Yaŋŋamba ogenda tambula amawanga. Naŋŋamba e South Africa ogenda tuukayo, e UK ogenda tuukayo, n'asomasoma amawanga awo mu ngeri emugenda. Ndi mu biraba. Nze waliwo omusumba yaŋŋamba yali mukwano na kwa Pastor Yiga. Omusumba oyo yaŋŋamba lumu twali mu overnight y'abavubuka. Soka okwatemuko wano nkwatemu nga nange mpa obujulivu. Twaliko mu overnight y'abavubuka. Kati twe twakolanga overnight nga tufumba obuugi biki. Nga nze ndi yusi pasita nno bwolaba. Bayisi chairman. Omusumba abuulira ekiro n'antunuulira bw'ati. Naga omuvubuka jangu wano. Bwe yampita nenzija omusajja n'ansabira essaala. Atugenda kujja kweno. Tugenda kuba live kweno. Omusajja bamuyita Musumba Fred Serugo. Sooka otunule eno. Mumanye weeka. Bakwatiramu emmere abantu. Mumanye aweeka we. Mumanye weegula. Oyo yampita nali nfumba buugi. N'aŋŋamba bw'ati. Muvubuka gwe Katonda ngambye ogenda tambula amawanga. Kati naye nga nze gwagamba muzeeyi wange yali yakafanga n'ekyawa. Naye waliwo omwana wa Musumba yantwala mu kyaki. N'asaba essaala. Siryerabira Musumba wange Margaret Mwesigwa alinga akinjjukiza nti Musumba Praise Serugo yakusabira. Kati tuli wano bino nno tubyogera waliwo abamu okenga gwe munaye wowaazaalibwa UK. Fenga bye tubogera munange olaba bya bulijjo ku gwe munnange gwe kale neffe ne we tuli wano ne kye tulya ne gye tusula n'abatuwa ku ssente abadde Katonda y'abatuleetedde. Nasaba Mukama Musumba, nasaba Katonda nti bw'olimpa omukisa bifuuka mukisa eri abantu abalala. Nensaba Katonda nti ebigere byange bisinkane ebigere by'abantu abo Mukama bwe yateekateeka okuba omukisa gyendi. Wabula we bali b'omukisa gyendi ne Mukama naye aliba mukisa mu bulamu bwabwe. Kati nga woolaba nti buli asabira Isirayiri omukisa afuna omukisa. Kati ekyo yessaala era kyova olaba nze teri muntu Kayobuzidde mu ssente naye bannusu emu atafuna mukisa kubanga ekyo nakisigadda. Okiwulira Kakalaamu? Kakino kye bayita omukisa. Abamu beekaza ne bagamba nze saagala kujja London. Nze njagala nnyo Uganda. Olimba. Ani ayagala kati ng'ogwe olya Rolex buli lunaku nga gy'ogenda okucakalako ogenda ku ttaka lya Sudiiru ate ne bakusasuza 3,000 mboze mu nnyonyo nga lwa Sande. Ebyo olimba. Teri atayagala kujjako mu nsi zino. Dictator Maka juzi yagamba nti waliwo abantu boolaba ku Facebook nga bakambwe naye banoonyerezeeko basobola okuba baba mu maviza.
twebaza Mukama buli kimu twebaza Mukama twagala okutumira promoter Richmond. Yes sir. Africa band tuli nayo nga 23 ku Regency Hall. Yeah. 23 ogw'omwenda ne Richmond promotions. Yes. Tugenda kubaawo mu East London mwenna bannayuganda bali mu Europe kigenda kuba Kai Wisdom MC n'ebirala bingi nnyo bye mugenda okulaba ne bitalabangako. Mwenna tubatumidde mwenna mikwano gyaffe Musumba kwagala nkutumiddeko e London oli wa Kabinnyo bonna abatubereddewo abatukudde ku masimu mwenna abatwagadde Mama Africa njagala okwebaza oli wa Kabinnyo na buli muntu yenna regardless where you are kyowagira kyoli we don't care as long as obadde mukisa gye tuli nze ne Kakalaamu ise Mukama akuwa omukisa era tusigala tugamba Yesu ye Mukama yeebazibwe. Olina kyogamba? Kasooka tulye tubitegeeza nyo tusooke tulye naye basooke batwetere n'amazzi naye tunaamalawo emmere omanyi ti nno emmere eno tugenda gipakira eno osaba jiisi w'obutwe ne bakuwa n'akatunda akalamba mbadde sinaakuyoya amazzi naye oli ebintu bibakule teeka gwe tumanyi bannaye sooka olindeko naye tetulina siriyasi kati bino ki eno capati ne Mukama Katonda eno enani nosiba era bino batuusa obbizaayo kubanga ngenda kuliira ddala ennyama yange. Kakalaamu kaba muri ogenda kusiba kati Kakalaamu kale tube Uganda nga bintu wezibu bunoolya Musumba nze bino mbikwata mu bwenti n'embirya. Aini Musima alina restaurant awo Kampala. Tulisanga bino binene ne bino byeyonda bino. Lya ku Rolex ye London. Kati awo oli ku pound kye bayita okulya ssente. Ebyo gamba tali kulya ssente kakino kye bayita okulya ssente. Kakalaamu ogenda kulaba abantu mu Africa nga 23 ogw'omwenda ne London bonna kati bakwesunga waliwo ababadde tebamanyi nti oli nze abantu abamu babadde tebamanyi nti ndi wano abo omusajja yayimiriza emmotoka mu kkubo waliwo eyasomuludde wayini nga simanyi wa 1950 mmeka yaginywedde naye yamukubye yali agaba mukazi we nti agireeta Uganda ginywa ng'alabye Wisdom yandabyeko wano yankimye ne tugenda ewuwe yanywedde naye mukuba yonna kweyagaye n'abadde endudde okunywa omwenge. Kakalaamu abantu batwagadde tosobola kuba wano tune tukuluma wano toli nansa na London College naye omugenzi naye yatugerekanye negwe omugenzi yandibaddewo Isima yandibaddewo n'alaba bino okimanyi ekyo twandibadde kati singa Isima yatuwadda vibe nga tumulekayo Uganda lituma ngali mutulumba tumulumba amanyi twandinyumiddwa yatutira Isima yatukola bubi bannayuganda twakasinkanako nibe tusanga mu mawanga ag'enjawulo mutukola bulungi okutagambika mutulaga nti mutuweesa ekitiibwa era naffe bwe tubasanga tusaba busabi Katonda abayambe mwongere okufuna kubanga we mujja Katonda ayongere obbadizaawo mu ngeri emwogenda mwenna waliwo abantu abakola extraordinary things nga tebagaana bamensioninga nga tebagaana kumanya nti oba balina kino kyebatomye abo bangi ddala era gyebali ate bebasinga n'okukola ennyo ebisinga abatagaana bamensioninga yadde okubalaga mu kamera gyebalira ffe tuzikwata okateeka loga tekaba na accountability oba kamera kwotegeera era tukateekayo naawe nokalaba nti bamuwadde waliwo akataliira na accountability baaba nako kaffe naye kakati katulye banaye mutusaasire katulye ku kamere kale kandye ku nnyanya z'eranda yono nyuguzeni chapati ya piato giridde obuliro ki abantu abatugamba nti okayebuziga mumuwa emyezi ebiri agenda kuba tokyalina byayogera kati nga ntulira ndani wobeera bw'ojjako bw'ogendako mu bantu abaddala n'olaba laavu gye balina naawe
emeeza yagamba siringira London oba kiki kyagamba abantu okyalimu munnaye tomanyi oyinza obutafuluma